Ng'ebula ennaku nnya zokka eggwanga likuba akalulu ku bifo eby'enjawulo waliwo bannakibiina okuva mu biwayi eby'enjawulo abavuddeyo olwaleero ne bakuba emmeeza olw'ebintu ebimu ebitatambula bulungi ng'obuzibu bano bagamba buviira ddala ku bakulembeze ab'oku ntikko. Gurupu si zonna Pulezidenti Museveni ekyamazima tezifiiriddwako okusinziira ku ngeri gye bamobilizingamu n'okusomesa abantu n'ebbanga lye bakoze. Pressure groups tezeebaka. Pressure groups okuva kaggwa ka 21 bakola mpaka 2026 gye tuyingiddemu olwaleero. Naye tusisinkanye ebigambo ebizitowa. Kati bano olwaleero nga bakulembeddwamu ssentebe wa Pressure Group zonna mu Uganda, Frank Serubiri, bakedde kuŋŋaanira mu bitundu by'ewakaliga okutuusa obutali bumativu bwabwe eri abakulu mu bibiina basobole okwekuba mitima olw'ebikolwa byabwe eby'okuziikirako bannaabwe ettaka. Bano okukangula eddoboozi kiddiridde ebizze bibaawo mu kibiina nga kati bagamba ekimala kye kiseera omukulembeze w'eggwanga bw'aba ayagala okuwangula akalulu naddala mu Kampala eno abalowoozeeko. Groups baziyita mu kumobilizinga mu kuteekateeka abantu naye nga tebalina kyonna kye babawadde. Tebalina transport, tebalina uniform, tebalina t-shirt, tebalina bipande, so ensonga lwaki groups ezo zikuŋŋaanyizo ero. Frank Serubiri agamba nti baagaliza nnyo omukulembeze waabwe obuwagizi wabula bo nga bamuyiira obululu ku gurawundi banyigirizibwa abakulu mu kibiina olw'ebikolwa eby'okubulankanya ensimbi zaabwe okuyigga obuwagizi ssaako n'emizze emirala. Pulezidenti tukusaba otule mu nsonga zaabwe ennaku zino zisigaddeyo entono 2, 3, 4, 5 abantu basobole okumobilizinga abantu baabwe batwale abalema mu kulonda batwale abakadde mu kulonda. Gurupu si zino kirabe nga akalulu kano tukayitamu. Bano balabudde mwami Museveni okubeera omwegendereza ennyo ku lw'abannakyemalira abali mu kibiina nga bano baliko abakulu mu kibiina be basonzeeko ennyo olunwe nti bye bali okutattanya erinnya ly'ekibiina kyabwe. Ababaka ne bakansalazi Pulezidenti ku bye tukoze nga gurupu si zonna mu ggwanga ekyama tetugenda kuyimirira wamu nabo olw'ensonga nti nammwe temuyimiridde naffe. Bano bagamba nti obubbi bususse mu kibiina nga n'ensimbi bo ng'abakunzi b'obuwagizi mu kibiina tebazirabanga nako. Abakulu bano balabudde mwami Museveni nti singa tanogera kirwadde kino ddagala obuwagizi mu Buganda bwerabire era bamusabye n'okukwata abakulu abeefuula abanene mu kibiina. Pressure Group are doing a very great work to this nation and they are still focusing on the transition. They know what it means. They want this system of a yellow after like 40 years because we still have that vision, and also all the leaders they still have that kind of the spirit that let us hold our system not until like at least 40 years. Jengo area yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.